bwetyo tukyatambulira ddala wonna wootulabira weebale nnyo weebalire ddala. Tuli ku mikutu gyaffe gino Flex Media Official kossa ne Big Brother Uganda. Tuli wano olunaku olwo tugenda kwogera ku nsonga oba oliawo ekutte omubabiro. Why? Eddie Kenzo yavudde ku Gujja oba just bya mawulire. Naye wabula naye oyiribye ne Kenzo namasaka munaye mwagala nnyo omusajja oyo. Oyiribye ne ate Nyamutolo ye oyo maama twafunye kirabo tewala bibi yakoze Rema wavuddeyo asobola kuva mu timu Rema kasigadde nga muwagizi ne kati ebintu bituuka ku family issues kubanga bujjo tukirindirira naye tugamba Kenzo anafuna ddi omukyala Kenzo nga aludde ku Lujja naye yafunye akakyala akalungi naye yafunye omukazi nze kasana mulabe Nyamutolo ng'ali mu parliament defending etteeka lya copyright nengamba twamaze ebbanga lyonna ababaka be twasindika mu parliament naddala ba entertainment okuviira ddala ku andi yasookayo Judith Babirye yadda mu kubba musajja anedda sebo ate kiki kyamugobya musajja ye yamubba wulidde omugenzi honorable yabba Babirye Paulo Katolu Bwama copyright naye yagaana yetusindikayo Alan Sewanyana naye yadda yavumbeera buvumbeezi yetugamba Bobi Wine oba oliawo n'obaako kyokola mu 2018 2019 toyina teyakola ku copyright Bobi yayita soko tova ku Bobi lwaki omuvaako Bobi yali Bobi soko muddeko emabega Bobi yali tasobola kukwata bintu Bobi ekyamutwala mu parliament kyali ky'abana Uganda bonna abayimbi si bayimbi bokka si banabitone bokka kitegedde omwana we ni byona asetinga munnange mukyala waffe omulungi akakyala kaffe akalungi kali so beautiful kali ku nacho skin ekyo kyokka bujjo kye twagala Kenzo ofuna ddi omukazi ali ku nakyo yamufunye Rema yali ku nakyo sinagaba kugamba kulema ate era yali mukyala we nange Michael kati obuzibu bana Uganda mwagala etokota mubuukire ate kumanya ngo omukyala mulungi yagambye agenda kufa n'omuntu ebyo mbeera ku Twitter ne muvuma abantu omuvuma tulu naye nakuddamu buru sibe byakoma tulu omuvuma akavumo katono yena akuddamu bweguti oyo yakati gwe tusobola nalaba galaxy mukyazi agenda ne muzgundi n'abanikati bamusaba naye akyaganye no these days I'm so busy you know she's the minister of in charge of minerals bamubavubuka anti already ye figundi ye representative w'abavubuka wano mu parliament ne 11 ali kakati state minister in charge of minerals and okitegera average of byobugagge by'omuttaka nesi naba munonyeza ko bulungi waliwo yangamba mbu yasinga obuto mu Africa muto alina emyaka 26 mu Africa si mu Africa mu Uganda alina emyaka 26 mukazi mu minister mu Africa ate mu Africa ogenda ke Kenya ne Kenya waliyo minister alina emyaka 23 ne Samia Suluhu Tanzania mugundi mu cabinet ye mulimu minister oba wagundi wa transport oba wachi cabinet minister naye muto ali myaka 25 naye obulungi wa Nyamutolo mama muyitirivu mukama Nyamutolo mama mwana mulungi nnyo naye Rema bwe mutwe mwamugamba Rema twamuwana ko Rema anti yalinga ayagala nnyo Kenzo mwawana Rema Rema yalinga ayagala nnyo Kenzo ali twamuwana nga kubanga yali muyimbi allala mwamuwana ne mumuwana byatayina tumwagala ko ne nyimba ze twawana nga nyimba ono mumuwanira ki Simayiro aseka bulungi awunya bulungi atambula bulungi adefendinga bulungi omwami we mu public anti kye tubadde tulakinga abantu bonna benkumenyedde abadde nga bagenda mu parliament we batuka kwogera ku tteeka lya copyright bavumbeera ne kakati ono yazze ku floor parliament n'agamba anti John Sonyonyi yabadde aleese olumpancu olukwasa embwa mu mannyo sebo yabadde agambye ng'agamba nti abayimbi tubataddeko nnyo obudde bakamala okubawa billions zaawo ne kakati waki n'abagamba please yamugamba please Joel please gavumenti evunanyizibwa ku bantu baayo era gavumenti okudira sente neziteeka mu ssako z'abayimbi tebabeera basabirizi tebabeera babeggars omwana n'akuba emmeeza parliament neeyimuka bamu ne bajjamu amataayi omukulembeze wange wa rupu yabadde takyogera mu bubi andi yabadde takyogera mu bubi naye yabadde takisuubira nti Nyamutolo asobola nti Nyamutolo asobola okuvayo nakola atya minisita Nyamutolo kyalina okukola Kenzo yabadde waka ng'alaba gundi parliament session n'asanyuka n'akasukesa egundi ejaketi ku bbaati gwengoliwa
Ramaze. Sira gwe ngoli watata. Nze nade nawe ndi. Olaba Kenzo. Bwa yasanyuse nnyo. Nkyali nda statement ya Kenzo. Tayinza gikola. Ali kati atana akola yaki kubanga kati nze kankubulira bifa mugundi mu nkambi. Bagala kola Embaga. Bagala kola Embaga. Ali kati amangu ago buliyo ngani. Amangu ago myaka 7 kati. Ngabali bonna. Emyaka 7 ngabali ngabali ne Nyamutolo. Nibakwata ibadde bya mawulire. Okitegeera. Babadde ngayo just ngabeyagala. Rema amaze banga kinga tali wa Kenzo. Myaka 6 so abadde ngawo abantu bati babeerawo nnyo ku kido n'amugumya kati Nyamutolo abadde ngawo ku kido kya Kenzo. Era nabadde ndaba interview yakola ku Galaxy nagamba like tegedde Eddie Kenzo for a very long time ngatana kufuka honorable tanaba kufuka MP wabavubuka. So babadde nga bayimanyi ne Kenzo. Bananga omuwala oli ayagala Kenzo. Nyama. Ate ne Kenzo amwagala kubanga Kenzo ebbanga lyonna lyabadde ku Facebook kubanga yasinga abantu abangi. Takola ko post za lutulutu ezo. N'atekayo Nyamutolo kati agenzeeko kunaaba. Kati avuddeyo. Sura turaga posting Kenzo akola mbu agenze kunaaba. Atekayo buli update buli every person minute. Buli mbu agenze ku atekayo buli dakika ekyo Kenzo tyakikola ko Rema. Nze ninda statement ya Kenzo ya posting akolema. Okimanyi Kenzo ya posting akolema ng'amuwana ebyaddala nti I love you mami. Nenga Rema yalinga afuba nnyo okulaba nga postinga Kenzo. Nyamutolo yampostinze. Ani Nyamutolo yetali nnyo mu ebintu. Kenzo yapostinze. Nnyo okubalinga bakamulangira bakamuwa minister. Kenzo yasoka ku Facebook. Yali amukongratulate. Kongs mami hani bubu chibubu pupupu. Natekayo post. Handi buli okola post notekayo buno butonyeze busatu. Nedda buli okola post notekayo buno butonyeze busatu obusembayo. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako, oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa. Munsinga Canada, America, German, Netherlands, n'endala nyingi. Ategwe visa ya Rema. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa. N'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi nga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze. Tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Ogambye pupupu. Atandise owayiriza anko. Bananga amwagala nnyo. Amwagala nnyo. Kale n'okunyumiza ki? Kakati bali mu kuzimba ati kalina emunyonyo. Kenzo ne Nyamutolo. Ena atera okuggwa. Era Nyamutolo ye supervisor. Osalaganya ebigambo. Akati tunamugulofira mpito kukyagonyanga n'obukuba butonyerera. Bali mu kuzimba mansion emunyonyo. Nja kutwalayo lumu. Niyo bakwate bakkirizayo bantu. Naye ffe tujja kwebba tugendeyo. Ena atera okuggwa ennyumba yaabwe. Era bagenda gisulamu ne Nyamutolo. Omanyi Nyamutolo kyagambye Kenzo omwana wa Rema mumpembere naye. Bino binawulira mbu ayagala Rema yabayimba ku mukolo gwabwe. Yagambye nze Rema simumanyi simuyinako na buzibu. Nze njagala jenga muyimbi. Tamumanyi ngani. Anti abantu badde bakompeyalinga mbu oli mulungi ono mubi simanyi Rema akusinga bina biki nagamba me I don't know Rema. I know artist called Rema from Nigeria. Namugamba there is Rema Amuza nagamba the one who smile that took Amuza biki awo nalyoka amutegeera. Okimanyi kino kyokola nti baluyita lugambo. Si lugambo nze njogera ekituufu tumaze ebbanga nga tulira omukazi. Kenzo n'ayimba n'oluyimba tulinda mugole. Ati omugole yazze. Twakolera ku radio eri bali abali bagenda okukuba. Ebyo byokuba biveeko. Tudafunye omukazi kati twagala. Banaye ndi musanyufu nnyo nze bane neemundabira wano. Ndi musanyufu nnyo kubanga twafunye omukazi. Gwe just imagine tumaze emyaka 6. Batusibako balidia Jasmine, batusibako bakalo natongo. Batusibako ba yabaye katawongera basa. Bana Kalema tumukunde. Anti dia Jasmine mabiga ko yali azize mmere. Nenga bamuwoyaza boyeza. Management ya muwoyeza ne mugamba tewakyali kyakola. Ebintu byazzenga we byazze. Kiriza. Kalidia Jasmine mwamusuuliza. Kati yetu mwamusuuliza. Ayusi mufumbi. Abo bajasi bakuchakala mu chakazi. Naye nga abaddeyo. Abaddenga just nenga si watali official. Just nga mukwano gwa Kenzo. Okay. Nenga kati twafunye mukazi ali official. Ali so beautiful bananga liyo mukazi ategera ina amagezi. Ko just imagine omwana emyaka 27. Ne bakuwa ministry singo kubeera nga ya amaanyi mu ggwanga. Ministry of Energy and Mineral Development.
in charge of minerals kitegeeza nti gwavunanyizibwa ku byobugagga eby'omu ttaka amafuta ebunyolo gwe copper gold gwe kalira atambula ne Kenzo Kenzo anti alumu atambula naye ate oyo omukyala nkubuulire mukwano gwa Jenosale Musale mukwano gwa Muhozi mukwano gwa Museveni okumwesigiza okumuweeyo ministry esinga okuba ey'amaanyi mu ggwanga osobola ogigenda mu oyina emyaka waki bagobyemu Nankabirwa omukadde oba omukulukulu kale abadde agibaddemu kati maama Nankabirwa vaamu twagala fresh blood oyo omwana w'amaanyi alina amagezi yasoma public speaking alina diguli 4 Kenzo yakoma gundi Rema yakoma mu senior 5 talina balwa ya senior 6 oli ku Big Brother Uganda nkubulira birungi omwana byasinga munne subscribinga siri wa Rugamba bulungi Rema talina yo diguli Rugamba asinga subscribinga Rema talina yo diguli nyamba bwo oli ku Flex Media ogendeko ku bwa timu Rema mugenda kufa Rema talina yo diguli wadde neji wadde yo kuluka ebiwempe nze ndi timu Rema Muyimbi abachala sina gwenjagala Rema Muyimbi ono mukazi alina gwanandaga Kenzo gwanandaga nagama yatulaze dda tukame mami huyu ataka tuchetagisa kola statement wachi mumogola gambo atokubeera n'omuntu ebbanga linanga mukwano gwange batange Kenzo webale kati abavuka benna abali basibye nga tetuwasa tugenda kuwasa nawulidde nti amuza naye ayagala mukima uwa ansekereko mama nzo wenga bine mama Dr. Amuza naye agala kumukima tasobola anti kati amuze kati ali awo musajja watu anyway tetwagala nnyo kumwogerako kibi nkati ye amuza alinge eyatuula Dr. Amuza asenyo kali ya Rema namakula nedda sebo anti kati nzika mayimba anti kankubulira Rema twagenda ngotuuka mu gwokuna Rema twagenda ngotuuka mu gwokuna emyaka giri emikadde gyonna nga tanafuna Dr. Amuza nga ine nyimba nga nnyo ziri ku rotation kati ayinayo wadde n'olumu Rema anti kati Dr. Amuza ayagala kuba nga Kenzo atya leka nkubulire gwokimanya emyaka egijja concert agikoza aline anti bya concert bya bulijjo nati yanjawulo okuziriza abadakola negundi agenda kola concert wano mu gwomukaaga aidini nambiru n'abadde ayimba yakamala kumpi emyaka ng'ebiri nga talina luyimba lupya so kola concert just tekitegeeza nti obadde w'amaanyi nnyo waliwo abantu abakola concert nga bamala dde okuyimba myaka na myaka maze emyaka 10 juliani yakoma ddi ofulumya oluyimba olupya gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School we invest in education niti yatekayo concert teyajjuza so Dr. Amuza agenda kutandika ku managing Rema musically ate agenda kati yagenze mu bivula agala kuba celebu nga Kenzo anti Rema agenda koze emyaka 10 kubuulira nze jukira ndio Rema agenda koze emyaka 10 Rema agenda koze emyaka 10 ngali music industry eno kati Dr. Amuza yagala okutegeka ekivulu anti yalaba mbuno bana aba West Locod baba lyako sende nyingi nnyo nawulidde Rema kagamba simanyi mwogera anti fetu kyayogera nnyo anti yawulire buba alimu tennaku agamba yika ina njagala Kenzo afire mbulu ne kakati bwo yavunye neze tebindya weyakyogere kyo buulu yanagala Kenzo afire mbulu ne kakati twamukubyeko eggaali ono omukazi mugagga ayine motoka nnya wagambira ati agenda mu America talina passport ayina green passport ayita mu VIP Rema mala kuwayo mpapula simanyi submit ka YouTube channel simanyi biki but ayinza okudduka mu Uganda ayinza okusaba political side am era Rema waba agenze bwero agenda nga muyimbi tasobola agenda nga visitor ulidi bama no mukazi nyamutolo gumanye birungi byaliko no musembera busembezi no mukwata ko bwoti labayo wo musembera no mukwata ko bwoti ku skin ye eva ko nga butto enyirira mwana we nebbi takutalya nga ku muogo ono
alya kalo skin eserera bweti ayogera bulungi olulimi luseera buserezi weru public speaking ayogera nnyo mukazi mulungi ayagala nnyo Rema asobola okuyimba ku mukolo gwa Nyamutolo andi kati Nyamutolo yagambye nze njagala Rema jayimbe ku mukolo nze simuyina kubuzibu omusajja namututte ye yamulema tumanyi tino Kenzo yali adduka ewaka nga Rema amugobye ewaka ani yagoba Rema yagoba Kenzo ewaka Rema yalina nnyini maka andi omukazi asotuka ewaka nakwefuulira amaka nagagobamu ngola buli wotuka ewaka olaba environment tokyagitegeera Kenzo yali adduka ewaka ng'asola kusala malodi mu pala apartments Soko lekei. Soko kuwa buyina kakatona mugulu kiro kyakugamba kyadala. Muwe kyakugamba kyadala. Nzirogera kunimba. Andi eri nyumba yeseguku. Eyeseguku tumanyi Kenzo yali agiddukamu. Era Rema agenda okufuna Dr. Muza. Nga Kenzo takyabeera yamaze emyezi nga 8. Asola wali kusala malodi ku pala apartments. Omanyi bwe yalasulawo naye? Yalasulawo naye. Yesijja kumwogera. Kuba kati yafumbirwa. Mune nkunyumizaaki Kenzo yali asulawo naye olaba bagenda kutandika kubeera bonna bannange twafunye omukazi omulungi kati Rema ali eyo ne ttiimu ye muyinayo omwana ambu ati kakati yazaalayo omwana ebyo ebyokuzaala byonna sinza kubyogerako leero naye ate ne Rema ali lubuto myezi 3 n'ennaku 14 kati Rema byasigalizza kuzaalira Dr. Muza ne kati ekya competition ekinaku ekyemyezi wakitegedde wallahi bilanze embeera mbimanyi alwa Dr. Muza ate lwandibadde lwani Dr. Muza bali bayogera galwalwa Kenzo ate kisoboka Kenzo tayinza kulya makombo Kenzo tabuuka tasasema nalya Kenzo wakucha wabeera kucha anze nje nina zeninda Kenzo akole statement tayinza kola statement ngato mchala banango omukazi bane Kenzo yakyuse Kenzo bino byabadde atambula mu musemanye ali everywhere my god katonda wange Kenzo kati ali reserved yaranse no creatinga scarcity takyalabika Kenzo ayimba ne hata alabike kati yabadde Rwanda naye omukazi yamugololedde engoye namuwa kesi gye yagenze nayo gwe mulundi ogusoose Kenzo ogenda ku tripu nagenda ne kesi y'engoye ngangolole ez'okukyusa n'ez'okuddiramu waliwo nawe yabeera ne Kenzo abadde nga kibaakulu nga tebamufaako nga ne Rema tamufaako nga ne waba agenze ebweru Rema tategekerangako Kenzo ng'agenda ebweru okuyimba gwe waliyo maka gaabo nze nkubuulira wali obeera waabwe wali obeera Seguku akakati ono omukazi bane mukama Nyamutolo wavudde mu ggulu in fact mu ggulu yabaddeyo omu kati ye mukazi yeka gwe tuyina gwe vanga ku mukazi akudifendinga mu public Jule Sonyu yabadde mu parliament ng'ayagala okugezaako kuba federation mu baba wa sente bilioni 13 Nyamutolo walabe kye yakoze yagambye please I found that misleading please don't mislead our people Parliament newaga nalabimu MP oba wewa oba kabula soke najja mu tayi najikasuka ng'asanyuse nnyo Nyamutolo yinza n'okumugeraageranya ku muntu yenna kulinze emyaka 7 nga Kenzo tasalawo ekituufu kyo wanjawulo mu yasoma si wanjawulo mu wanjawulo ddala kati kankubye ebirungi ebiri ku Nyamutolo digulinnya myaka 27 Rema agenda mwana emyaka Rema talina diguli Nyamutolo ayina nnya ono state minister avunanyizibwa ku byobugagga eby'omu ttaka ekitone nnyo bannange mukama katonda oyo bayinza mugerageranyako naani esimu ya president emuli mitwetwe eyasale musale emuli mu mbiriizi eyamuhoza emuli mu bigere saawa yonna wayagala okwogera nabo ayogera nabo kubanga yavunanyizibwa ku byobugagga eby'omu ttaka amafuta ebunyolo bali mu gasima Nyamutolo yasayininga ezo deal zonna yasayininga ayina bamwongedde security anti kasaba labye backlash ku social media nga batimu Rema batandise omutisa Museveni namwongera security n'omwana bamukuume kati bamuwadde ba SFC akyatukikako Nyamutolo soka mulungi mukazi muyonjo ayina simayiro bane simayiro yokka maama yenzita simayiro nungi nnyo akumata kumira mpeera nze mbasibudde kati mwandi kati goli wa timu Rema yensonga lwaki odduka ku pano nze ndi timu Kenzo bali twabakoze kati muli eyo munuguna amaziga na buli Rema kati yakamala nnaku 8 talya tafuma na mu nyumba abamu booking okuyimba ku mikolo sente yazibaddiza simanyi bane kuyidya n'ayimba wuli ennaku emutagamba malaye ni omusajja salaganye ebigambo twamaze Mulungu Diaspora Foundation ngayigatidde wamu African Canadian Foundation Back to Sako Global Conference mu September jangu nsisinkana abakugu ate oyige nga bw'ogabanya ebirowoozo tuyita ba doctors ba nurses ba counselors bannabyamizannyo ba
administrators ba social workers abasomesa bannabitone abayizi bannamawulire n'abalala bangi ba international participants mujja kusasula Canadian dollars 403 ate abanaayolesa mujja kusasula Canadian dollars 520 ba Canadian participants mujja kusasula Canadian dollars 2 obakyalira eventbrite.ca eno global conference ekwata ku substance abuse addiction suicide ne mental resilience okumanya ebisingawo genda ku mukutu gwa www.canadianfoundation.org oba kuba essimu +16770 oba +145835834 oba +14379 oba +256705800 ate n'osobola n'ogisindika ku mobile money oba tu emailing ku info@africanfoundation.org. Tuswa Global Conference etegekeddwa African Canadian Foundation.